Sabinate olwekyo kuyiga Mukama Katonda omulungi Katonda omwagalwa otuwadde omukisa ekiseera kino kulabika maaso go yogera naffe ayi Katonda tweyigiririze ekyo kye weetaaga okutegeeza eri obulamu bwaffe ng'ekigambo kyo osaina okwebaza nga tuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Amiina. Olunaku lwaffe olwasoose mu kuyiga kwaffe tubadde tutunuulira obukulu obw'obuwanika obw'okuweereza naye naddala nga tutunuulira obukulu bw'obuwanika mu kusaba. Era lwa sijja kugenda nga mbuuza wannowa bwe twabadde tutuuse naye okuno nako akatono ennyo eryatwegasseeko mu ssaawa eno twatunuulidde obukulu bw'okusaba nga kikulu nnyo mu buweereza bwaffe. Bwe tunaabeera bawanika abeesigwa, bwe tunaabeera bawanika bakatonda abatunuuliza ebirowoozo byaffe mu ngeri esinga okubeera ennungi, kitugwanira okubeera abasajja n'abakazi abasabi. Twategeezeddwa nti tusabe mu buli mbeera yonna. Tusabe nga Mukama atuwadde obutume obw'enjawulo. Tusabe kitugwanira okusaba kubanga n'ensi gye tulimu erina obugumu bwayo obukulembezebwa Lucifer kyeyavudde atugamba eri mu Befeso 6:10 nti ekyenkomerero mubeerenga n'amaanyi mu Mukama waffe. Ekyenkomerero mubeerenga n'amaanyi. Si amaanyi ago nga tetugajja mu mbeera ndala zonna, amaanyi ago nga tetugajja mu mmere gye tulya, amaanyi ago tetugajja mu bitiibwa na tutumu gye tuba nalyo mu mannya gaffe, naye ekyenkomerero tubeerenga n'amaanyi mu Mukama waffe. Ekigambo ekyo kyabadde kya muwendo nnyo. Ekyenkomerero kya byonna okubeeranga n'amaanyi mu Mukama waffe, kubanga yagambye nti kubanga temumeggana na musaayi na mubiri naye n'ab'amasaza abafuga ensi eno nga ye Setaani omubi akulembeza obulamu bw'abantu bangi, eyakulembezebwa abantu b'omulembe gwa Yokaana Omubatiza okusibibwa emyaka 400 nga gyali myaka gya bwonoonefu, tegyali myaka gya kuweereza Katonda mu ngeri esaanira. Abantu bangi baweereza Katonda mu ngeri y'amalala. Abantu bangi beenyumiririza mu birungi n'ebyo Katonda by'abawadde ng'emikisa naye mu malala. Abantu bangi bakulembeza ebintu bingi nga Katonda si yalabika, naye ng'ebirowoozo byabwe n'obulamu bwabwe nga bukulembezeddwa okwesoosowaza n'okwekulembeza bukka na bukka. Ne tutegeezebwa nti Yokaana bwe yalaba obutume obwamutumibwa n'akiraba nga tasobola kuyingira mu butume obwo, n'abayigirizwa bonna abakadde b'ekkanisa abaweereza abaali bakolera awamu naye obuweereza nti ne bayingira mu kusaba okwegayirira eri Katonda abawa amaanyi olw'obuweereza. Obukulu obw'okusaba kintu kikulu nnyo naddala mu butume Mukama waffe bw'aba atutumidde. Olw'ekyokuyiga ekyo mbadde njagadde okunonako abataabaddewo eggulo kubanga kano ndabye ate ennamba yeeyongeddeko nnyo ddala. Banaye nsanyusa okubalaba, sijja kutwala kadde nga nnyaniriza omukoomo naye okusinziira ku nnamba bwe njiraba tugamba nti erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe nnyo. Ate era nate munzikirize ensoosotole ekyokuyiga ekyaleero, olunaku lwaffe olwokubiri mu wiiki eno yeebuwanika mu kusinza kwaffe wano mu kkanisa eno eyawugama. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogamba nti yafuna omukisa gwe yali ayaayaanira. Yafuna omukisa gwe yali ayaayaanira. Basibo ne bannyabo, ekyokuyiga kino nabasuubizza okubasheyalingirako ku byokuyiga bye tutunuulidde mu wiiki y'obuwanika, kubanga buli lunaku omutwe omukulu gugamba, omutwe omukulu gwonna ng'ogutunuulidde gugamba nti okuyita kwa Katonda mu ngeri ey'okwetereeza mu bigambo byaffe eby'obuwanika, a call to revival and reformation in our stewardship. Ekyawandiiko ekikulu nga kiva mu Matayo 6:2-21. Ekyo kyekyokuyiga kyonna ekya wiiki, okuyita kwa Katonda mu bigambo bino ebikulu eby'obuwanika nga twetereeza mu bigambo bino ebikulu eby'obuwanika naddala mu buweereza n'okudda obujja. Naye nga buli lunaku lulina ate kyetutunuulira ekyenjawulo. Ng'eggulu bwe twatunuulidde obukulu bw'obuweereza okuyita mu kusaba, kakati waliwo tutunuulira nti yafuna omukisa gwe yali ayaayaanira. Bayibuli bw'obanga wetegereza ekunnyonnyolera mu kitabo ekya Lubereberye 2:25, mwe tusimba essira ery'omusajja Yakobo. Lubereberye 2:25 bw'obanga ovudde ku 23 nti Yakobo yakulembeza okuyaayaanira ekiyitibwa omukisa. Teweerabira nti omutwe ogwaleero ogw'ekyokuyiga gugambye nti yafuna omukisa gwe yali ayaayaanira.
Yakobo yakulembezebwa okubeera ng'ayaayaanira omukisa wakati w'obulamu bwe ne muganda we Esawu. Kigambibwa nti musajja Isaaka bw'akulembezebwa eri abaana bano ab'obulenzi bayite abalongo wakati w'obulamu bwabwe ne nnyaabwe Rebeka. Ora bw'otunuulira abaana bano kigambibwa nti buli omu yalina ekikula kya njawulo. Yakobo yali yakula mu ngeri ndala nga ne Esawu yakula mu ngeri ndala. Bayibuli ennyonnyolera obulamu bwa Yakobo nti yali musajja nga obulamu bwe nga ekikula kye nga kisobola okwawukanyizibwa ku muganda we Esawu. Esawu yali akulembezeddwa okubanga omubiri gwe gwonna nga gwali gujjudde ebyoya ku mubiri gwe nga taata we buli waakwata oba mu kifuba oba ku lubuto oba ku mugongo oba wonna waakwata nga ekikula kya omuganda wa Yakobo ono yenna nga yali ajjudde ebyoya ku mibiri gwe. Naye Bayibuli etegeeza nti Yakobo ng'ali mu mirimu gye awamu ne Esawu baafuna okumanyisibwa nga Yakobo ategeezebwa okuva eri nnyina. Teweerabira nti nnyina yali muganzi nnyo, omwana ono Yakobo yali muganzi nnyo eri nnyina. So ng'ate ne Esawu yali muganzi nnyo eri kitaawe Isaaka. Olwo nno kitutegeezesa bassebo ne bannyabo kyandibanga ne mu famire yo ebintu ebyo bisobola okulembezebwamu. Nolaba nga aliwo omwana omuganzi ennyo eri maama, nolaba nga aliwo omwana omuganzi nnyo eri dadi we, ate n'obeera waliwo omuganzi ennyo eri mami we. Sometimes oluusi biyinza obutakola bulungi. Naye kino kyakulembezebwa mu nnyinnyonnyola eyali wano. Bayibuli egamba nti kitaawe wa Yakobo, ngenda kubanga nondamu ebigambo ebikulu byenjagala tukuseekesera wano. Kitaawe wa Yakobo n'atuuka ekiseera eky'okusaba omukisa. Njagala kwongera okunyweza ekigambo ekikulu ekiyitibwa omukisa. Bassebo ne bannyabo, mu nsi muno ffenna kye tuyaayaanira kiyitibwa mukisa. Ekikukeeza okugenda okukola oyaayaanira mukisa. Abantu abasinga bw'olaba nga agenda okufumbirwa ebiseera ebisinga bagamba nti gendako wali awali dadi ne mami bakusabire omukisa, kubanga omukisa gw'omuzadde gwa nkizo gwa njawulo. My wife alina ekintu kyatera okukola ekinnyumira. Ye buli wabeera n'alaba omukyala omukulukulu oba omusajja omukulukulu bamyaka 7 eyo myaka 8 abazeeyi mu myaka ogenda kulanga nti dadi nindaako kamala okugendako ewa jjajja mutiini oli jjajja mukyala wuli mulabye kamala okugenda wansabireko ku mukisa. Akitwala nnyo nti abantu abo abakulu mu myaka basaba emikisa. Ekyo yakikwata ate nange abaganda nga baganda nti olwatta balina balugerawo naye lwatta omuganzi naye terwamuleka. Nange ebiseera kati nakimanyirirayo bwe ndaba abantu abakulukulu nga nti munange kwatako ku mutwe wano osabirako ku mukisa. Bamukadde ssente z'abano emikisa gyabwe gikola. Babeera n'ebyebala bye mu nsi muno, baba enkonezi ze batomedde mu nsi muno, baba n'emikisa Katonda gy'ababunduguddeko mu nsi muno. Bwabeerawo omukisa oguva eri abasajja bakatonda abakulu abo ne bamaama, emikisa egyo gya muwendo. Yakobo yakitunuulira ng'omukisa gwa nkizo era ng'agwetaaga. Naye newankubadde ng'omukisa ku luno ogwali gugenda okugabibwa ate tegwali gwa Yakobo. Bayibuli etunnyonnyola nti omukisa, era ekyokuyiga kino kinyweza nti omukisa ku luno tegwali gwa Yakobo. Omukisa gwali gwa muganda we Esawu. Era kitaawe wa Esawu ne Yakobo akulembeza ebigambo ebigamba nti mwana wange genda onjiggire omunyago, genda onteekeretekere bw'oti nange naakusabira omukisa. Ebigambo bino kitaawe wa Yakobo ne Esawu teyabigamba Yakobo nti Yakobo genda onjiggire nkusabire omukisa. Ebigambo bino omukisa gwali gwa muganda wa Yakobo so tegwali gwa Yakobo. Kyabagamba nti genda, naye nnyina wa Yakobo n'awulira ebigambo ebyategeezebwa eri kitaawe ng'abigamba Esawu. Nnyina wa Yakobo olw'okuba yalina omukwano mungi nnyo eri omwana ono Yakobo newankubadde nga balongo, yasigala nga ayaayaanya omukisa guno gukwakulibwe okuva eri Esawu gudde eri mutabani we omwana omuganzi Yakobo. Ekyo nno twagala okukyetegeeza mu kyogeera kya leero ngoberera nnyo, era nawe alina kapeeni nootinga wandiika
points enkulu nga Elder Centers Global yagambye mama Elder Centers abayagambye nti obwedda notinga buli kantu omukisa guno gwogerwako mu kyokuyiga kya leero tegwali gwa Yakobo newankubadde nga yafuna omukisa gwe yali ayayanira. Kituyigiriza ki mu byobuwanika? Omukisa guno gwali gwa Esawo kubanga kitaawe wa Esawo ne Yakobo newankubadde abaana bano bombi baaliwo yali abamanyi naye yagamba nti Esawo genda onkolere bwoti nange naakusabira omukisa okutuusa nnyina ne yakola olukujjukujju n'akwata Yakobo n'amukuba akaama ndaba okubigiita naawo ndaba laavu ya maama bw'oyinza okufaanana eri abaana bano bombi newankubadde nga abazaala ate naddina mpola mpola abategeezesa ebigambo ebigamba nti labayo taata we agambye nti genda onjigire genda okole bwoti naye gwe togenda na mu kuyigga nze naalonda mu magana g'embuzi n'endiga eziri wano tunaakola obwetaavu bwa taata bwe buli tunaakola okulaba nga waliwo ekisoboka omukisa taata agusabire ggwe. Yakobo yafuna omukisa gwe yali yeetaaga newankubadde omukisa gwali gwa Esawo. Era kigambibwa nti Esawo ng'ali mu ttale ali mu kuyigga bambiraba omwana mulenzi ono bw'ayigga amakulu nti naye omukisa yali agwetaaga. Ekyo kinootinze Esawo naye omukisa yali agukola ati yali agwetaaga kubanga singa yali tagwetaaga teyandigeze mu ttale kuyigga. Singa Esawo omukisa yali tagwetaaga kitaawe teyandifumitiddwa maggwa. Singa omukisa guno yali tagwetaaga teyandirumbye kutuuyanira eyo ku ttale okuva ku makya okutuusa okusuula enjuba. Kitaawe ng'anoonya kiki ky'anaaleeta okusanyusa kitaawe asobole okugabana omukisa kitaawe gwamusuubiza. Naye Esawo ng'ali ku ttale ayigga, Esawo ng'ali mu kukola byonna byonna ebyali bigenda mu maaso. Kigambibwa nti nnyina ye n'agenda mu ggana ly'endiga n'asala omwana ogw'endiga n'addira omwana ogw'endiga ogwo n'aleeta ekiweebwayo kitaawe kye yali asabye okuleeta omukisa eri omwana we Esawo, nti si eri Yakobo wabula eri Esawo. N'addira amaliba ag'endiga n'agasiba oba katunira ne sayansi ali awo baasibisanga ggulu ku mubiri gwa Yakobo embeera eno okusobola okutuukirizibwa ku mubiri gwe. Baddira ddiba ne balisiba emiryango mu kifuba kye ne mu mugongo. Basiba mu bitundu byonna ebisoboka kitaawe w'omwana ono wagenda okusobola okukwata ku kifuba, mu bulago, mu nkwawa, ku mugongo, mu mbiriizi. Ekyo kiyitibwa omukisa. Esawu aguyaayaanira ku ttale naye ne Yakobo ali mu guyaayaanira mu ngeri ey'olukujjukujju. Kambabuulire bassebo ne bannyabo, njagala onootinge mu kyokuyiga kino ensonga bbiri nti omukisa kitwale nga kintu kikulu nnyo. Ebiseera ebisinga abaana abato osobola okukwata eky'ebitaano wano oba nusu lukumi n'okwata nusu lukumi wano n'ogola n'omukono n'ogamba nti wano mu mukono guno waliwo okusabira omukisa ogw'enjawulo ofune amagezi mu kusoma okulenga tolwalalwala obeere mugagga obeere wa mugaso mu nsi muno Mukama akuteekako obukuumi bwe wano njagala kukwata mu ngalo nkusabire mukisa wano waliwo eky'ebitaano. Osobola okulaba omwana agamba nti sooka ompe kiri eky'ebitaano kye nkyalabyeko. Songa ne sometimes nga naffe abantu abakulu bwetyo tuyinza okufaanana oluusi emikisa tugiyaayaanira naye nga tetugwereddeeyo ddala nga bwe kyandigwanye. Abantu bano ababiri nze bwe mba nga njiga ekyokuyiga kino mu wiiki y'obuwanika mu kigambo kya Yakobo ne Esawu bombiriri baalaga interest, baalaga okuyaayaanira obwagazi bwabwe bwabikkulibwa okuyaayaanira kye bayita omukisa. Kyobalaba Esawu ali ku ttale ate Yakobo ali mu kutetenkanya asala omwana ogw'endiga akuunyuulakuunyuula bwonna bwe yasobola okugenda ng'akolokota ku ddiba ly'endiga agezaako okwesibaasiba yeesiba eddiba yenna abuzeebuze kitaawe. Era kigambibwa nti omwana ono bwe yatuuka mu maaso ga kitaawe jjukira olw'okuba oli ng'akyali ku ttale ono ye yasooka okwokya omukyomo okuguleeta eri kitaawe. Era ng'atuuka eri kitaawe n'awunyirwa evvumbe n'agamba nti what a breathing, mukisa gwenkana wa guno gwe nnyinza okusaba kubanga nga n'evvumbe ndiwulira
omusajja ono taata wa Yakobo awulira evvumbe nga liwunya n'amanyira ddala nti omwana ono atuukiriza ekyo kye yali yeetaaga. N'amugamba nti sembera, leeta mwana wange olusaniya. N'aluleeta olusaniya, omukalo gwonna gwokeddwa. Guno omukisa gulimu okuyaayanyisibwa ne nnyina Yakobo okulaba nga gutuukirizibwa ku mwana we Yakobo. N'alyoka addira evvumbe ery'omukyomo n'alireeta mu maaso ga kitaawe. Kitaawe atoola atandika okulya. Kitaawe alya mu ssanyu eringi. Bw'ayogera ng'ayogera ne mutabani we naye ng'awulira eddoboozi talyawula nnyo na lya mwana we oli bwe yasuubiza omukisa. Era omusajja ono yakosanga ebigambo nti mu butuufu gwe nategeezezza omwana wange okutuukiriza ogaba n'omukisa guno gwe wuuyo, kubanga bwe mpulira eddoboozi liringa erya Yakobo. Naye ate omukisa gwe nagutegeezezza ye mwana wange oyo yennyini Esawu. Mwana wange leeta omugabo. Amakulu sijja kufa kaakano ku ddoboozi newankubadde nga liringa erifaanananga erya Yakobo liringa erya Esawu. Kitaawe w'omwana muzibe w'amaaso talaba, agezaako okufumiitiriza, agezaako eddoboozi liringa erya Yakobo, naye ate gwe nasuubiza omukisa ye Esawu. Leeta mwana wange omunyagondye. Taata wa Yakobo n'akwata omukalo n'alya n'asanyuka n'agamba nti mwana wange sembera wano nange naakusabira omukisa. Taata wa Yakobo akwata Yakobo amusabira omukisa. Owangaali olyenga ensi ozaalanga abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abatalina kulaba nnaku. Ogaggawazibwenga eri omutima gwo mu bulungi obw'okutegeera Katonda, ogaggazibwenga ne mu mubiri. Yakobo oliisenga amawanga, owolenga amawanga so gwe toogeewolengamu. Yakobo obeerenga mufunyi ng'ekika ekyo abatukuvu bwe kiyinza okufaanana. Yakobo osigale ng'oli wanjawulo mu baana bonna. So ebigambo bino taata wa Yakobo tali mu kubyogera nga yatula linnya lya Yakobo, abyogera ayatula linnya lya Esawu. Lwaki? Nti kubanga bwe yayisaayisa omukono n'awuliranga era yayogeranga nti eddoboozi lya Yakobo, naye ate omubiri gwa mwana wange Esawu. Mpuliranga ebisuubizo bye nasuubiza bigenda eri Esawu, naye ate mpuliranga ate Yakobo alinga ly'eddoboozi lye. N'agamba nti ekyaleetera amaaso gange okuziba, Katonda yamanyi nze sinayitako Yakobo kumusabira mukisa, nayise Esawu. Okwanguya mu bufunze ekyokuyiga kyaffe mukwano gwange omwagalwa, oyongere okufumiitiriza ku bukulu bw'ekyokuyiga kino. Bayibuli egamba nti omusajja Yakobo n'akunkumba, kankozesa ekigambo nti n'akukumba, n'akuŋŋaanya. Okukukumba bwe butalekaawo, n'ayoola emikisa gyonna egyasuubizibwa muganda we. Omuvubuka ono Yakobo n'agitwala. Yafuna omukisa gwe yali ayaayaanira, naye nga newankubadde omukisa ogwo agufunye mu makubo ag'obukyamu. Yakobo yafuna omukisa gwe yali ayaayaanira newankubadde nga agukwakudde mu mikono egya muganda we. Yakobo yafuna omukisa gwe yali ayaayaanira newankubadde ng'omukisa ogwo gwakulembezebwa okubeera ogw'olukojjokojjo. Bino bye byaddirira. Njagala nkutegeeza mukwano gwange omwagalwa, olw'okubanga Yakobo omukisa ogwo yagufuna nga si gwe mukisa omutuufu yali alina okufuna, kigambibwa nti kitawe omwana mulenzi Esawu ali ku ttale, yalabanga n'obudde tebumumale, akumiddeyo ekyoto, ayokyezza omukalo, akutte embeera zonna ez'akawoowo ak'omukalo gw'anaaleetera kitaawe. Adduka ajja bambi nkuba akafaananyi atuuka ssaawa mmeka? Esawu yatuuka ssaawa 11. Esawu ono ayinza okuba nga yatuuka ku ssaawa zaali mu 9. Ye omukalo ogwakawoowo ogwokeddwa kitaawe yagumutuma ssaawa mmeka? Kigambibwa nti omwana mulenzi adduka emisinde naye agenda okutuuka mu maaso ga kitaawe nga evvumbe liwunya, naye nga kitaawe alina evvumbe lyasoose okuba nga lituuka mu maaso ge. Ayisaayisa emikono, awulira ddala nga ye mwana we yennyini. Omusajja ono akozesa ebigambo ebigamba nti bwe mpulira eddoboozi nga lirya Esawu, bwe mpulira nga omubiri gwonna nga ye Esawu, ani yasoose okulabika mu maaso gange? Bw'abanga si ye mwana wange Esawu, ani gwe nasabidde omukisa? Kankutegeeze ekigambo kya Katonda kyesigwa.
bwaba wakugabira omukisa ng'ogambe nti nkusabira omukisa omusajja bwagamba nti ngenda kukusabira omukisa bwe yagusaba gwagenda eri Yakobo omwana ono n'agufuna era nongodde nga kakana agenda kusaba omukisa gwalowooza era agamba siyinza kukyusa kigambo kyange mu maaso ga Katonda kakana okukyolekeza eri empenda endala obanga omukisa gwasabiddwa eri Yakobo kale nno mwana wange genda mirembe kubanga eyasoose wano bw'abanga teyabaddenga yeggwe nze nange amaaso mazibe naawe ogalaba omukisa Yakobo yagututte ekibuuzo ekikulu kyekino kitwetaaga okwebuuza tulowooza nti buli kyoyitamu mulamu bw'ensi eno mukisa gw'ogabana okuva eri Katonda abantu bangi waliwo bye tulowooza mu nsi muno mu kyokuyiga kino annyonnyola n'agamba nti Yakobo yafuna enjawulo ey'omukisa naye ng'omukisa ogwo agukwakudde kuva eri muganda we Esawu si buli kyolowooza mu bulamu bwo mukwano gwange omwagala nti oyinza okuguyita omukisa abantu bangi mu nsi muno abalabika nga balina ettutumu ery'obulamu bwabwe naye nga gye bayita emikisa gye beeyagaliramu nga balina okugikwakkula obukwakkuzi tosobola kunyakula mukisa mukwano gwange omwagalwa nolowooza nti omukisa ogwo gusobola okukubeerera ogw'emirembe mu bulamu bwo eriyo abakwakkudde emikisa gy'emirimu naye nga bamaze kusiiga bannaabwe kazambi babasiige kazambi babawunyise bubi eri bakama baabwe mu zi kampuni mu zi ofiisi n'amanya nti okutuuka ku ntebe eno nina okusiiga ono kalimbwe muwunyise bubi eri bakama bange eri CEO eri nannyini director w'omulimu guno nina kujjawo ono obanga mbadde sekuritale we nina kumusiiga kazambi nina kumwogerera bigambo bibi nina kumuteekako date yenna nina okuteekawo obukodyo bwonna obulaga nti agudde mu trap agudde mu buzibu obumulabika nga omusango gumusinze oluvannyuma ogwe osobole okubeera nga kano gwe MD obanga gwe atuumiddwa okubeera nga director alabirira oba gwe managing director naye nga omukisa ogwo ogukutuuza ku ntebe ey'okubeera managing director okwakudde mukwakkule ekyo njagala nkutegeeze wano ekyokuyiga kye kitutegeeza nti waliwo abantu abamu kye bali leero naye ng'ekyo kye bali bakitwala okuba nti mukisa nga bakyeyagaliramu naye nga kirimu okuba nga kikwakkuddwa bukwakkulwa kankubuulire mukwano gwange omwagala weewalanga mu nsi muno tokwakkulanga omukisa gwonna Katonda gwagaba agugabira omuntu mu ngeri ey'okusiima kwa Katonda ate njagala okitegeere nti tosiiganga nzira eri muntu yenna mu bigambo bino eby'obuwanika omuwanika omwesigwa ayagalizeeyo omulala ate kitegeere nti buli muntu Katonda omukisa gwa buli muntu mukisa gwe kyabagamba nti Yakobo yasaasaanya byonna yeewaayo mu ngeri zonna yagemula okwagala kwe kwonna yagezaako okunoonya omukisa gwanoonya eri kitaawe newankubadde nga tegwali gugwe omukisa guno gwe yafuna kigambibwa nti gwamuweebwa kubanga gwalina ekigambo ekyasuubizibwa eri Katonda ku lulimi lwa kitaawe nti naye bw'amala okugufuna n'afuna obutakkaanya ne muganda we ng'era bwe kyandifaananye n'ensangi zino gwe bw'olowooza nti okubanga otuula mu ntebe eyo olina kumala kulimirira mulala n'olowooza nti omukisa ogwo gulyoke gujje gy'oli mu mirembe eyo ne mu kkanisa n'ensangi zino tebiri eri mu bya mirimu byokka abantu okulabika nga atuuka mu ofiisi oba kubeera mukadde wa kkanisa ayina kumala kulwanirira politics n'atandika n'okuyingira mu kkanisa abantu basanga nga bali mu politics yennyini ayagala ekitongole ekyo yayagala okubeera ow'abakyala ku luno yayagala okubeera omuwanika kuno wakiri tasiiga oli abaddeko nti yalya ssente z'ekibiina ky'abakyala wakiri tabasiiga oli abaddeko tamusiiga nti yalya ssente za camp meeting wakiri tateekawo ekintu kyonna kankubuulira abantu basobola okunoonya emikisa egy'enjawulo oba mu buweereza oba mu kukola kwa mirimu naye nga bakwakkula mikwakkule kyoli leero mu mirimu gyo mukisa ogwava eri Katonda kyoli leero mu buweereza mukisa ogwava eri Katonda kyoli leero oyinza okukyenyumirizaamu nga mukisa ogwava eri Katonda nga tewagukulembeza mu ngeri za bubi kugukwakkula bukwakkuzi nga Yakobo kigambibwa ekyokuyiga wulira wano bayibuli ekyokuyiga kigamba wano nti labayo abantu bano ababiri Ellen G. White annyonnyola n'agamba bwano bw'oba osomye agamba nti Ellen G. White annyonnyola ku bigambo ebya Yakobo nti Yakobo omukisa guno ng'agufuna gwakulembezebwa olukujjukujju olwakulembezebwa nnyina
okutuuka ku mutabani ono okusobola okugwa mu kabi ak'obutakola kituufu mu maaso ga Katonda. Nti oluusi kitwetaagisa okufumiitiriza ennyo w'ensibuko y'emikisa gyaffe giwa weeva. Ekyo kya mukwano gwange ogwana okukyetegereza. Yakobo yafuna omukisa gwe yali ayayaanira naye mu ngeri ey'olukujjukujju, naye mu ngeri ey'obubi. Kigambibwa nti Yakobo oluvannyuma lw'okugabana omukisa guno kyaleeta obutakkaanya wakati we ne muganda we. Yakobo n'adduka, njagala kwangwa misinde dakika zanzikozesa bulungi. Yakobo awali obutakkaanya wakati we ne muganda we, nti Yakobo n'atanula okudduka emisinde, okudduka okuva mu maaso ga muganda we nga bali mu kabbinkano, akanja kukutanja kukulama, ojja kufa tojja kufa, kale mpa omukisa gwange. Kigambibwa nti Yakobo n'adduka okuva mu nsi eya kitaawe n'agenda mu buwaŋŋanguse. Yakobo eyo gye yagenda n'akulembezebwa okukola obupakasi obw'okulundanga ekisibo ekya gwandisenga kojjaawe, n'alundanga ekisibo eky'endiga awamu n'embuzi, ente awamu n'ebyo bye yalundiranga mu nnyumba eya kojjaawe. Kigambibwa nti Yakobo ng'ali eyo ali mu kulunda yafuna ekirooto. Njagala weetegereza ebigambo bino. Yakobo yafuna ekirooto. Ekirooto nga kimubuuza nga waliwo n'okulumwa okwa kitaawe, okuwulira nga alumwa eri omwana ono. Kitaawe w'omwana ono wakwadde ebyo byaliwo, yasigalanga nga afumiitiriza ku mbeera ez'obulamu bw'omwana we. Bambi nga bw'omanyi nti omuzadde omutima gusigala nga guluma. Yakobo ng'ali eyo n'alyoka afuna ekirooto ng'ayingidde mu kusaba okw'okwagalira eri Katonda, n'agamba nti Mukama gunsinze nnyo, kyandibange kyendi leero nga nkiri naye nga tekyasibuka mu nsibuko ya mukisa gwa Katonda. Yakobo ng'ali eyo ng'aloota ekirooto ekyokulabika nga ameggana n'olugendo lw'okudda eri kitaawe, nga wayiseewo emyaka egisoba mu 20, 20 years ng'ali mu exile, ng'ali mu buwaŋŋanguse, ng'ali mu buwambe. Yakobo emyaka 20 ali wa kojjaawe Labani, ali mu nnyumba aweereza eri kojjaawe. Nga ali eyo Yakobo afuna ekirooto. Senga bwange osomye mu lubereberye essula ya 3:2-11. Kigambibwa nti Yakobo alaba olugendo lw'okudda eri eka, naye ng'ali eyo ne muganda we ali eyo ali mu kufumiitiriza okwokolesebwa. Bw'obanga wetegereza ekyokuyiga kino, waliwo kye nafumiitiriza ne ndaba nga kyanjawulo, ne manya nti Katonda ate leero ne bulijjo akola ebintu mu ngeri ez'enjawulo. Newankubadde nga sireko tulisimba ku Yakobo, nti Yakobo lwafuna ekirooto ne muganda we eri gwameggana naye ali mu kwolesebwa ekirooto. Ekirooto kino nga kyali kireeta okugatta okw'abooluganda bano ababiri. Kambabuulire abantu ba Katonda, abaana ba Katonda, leero ne bulijjo kitugwanira okutambuliranga mu mikisa egy'enjawulo Katonda gy'aba atuwadde. Yakobo bw'agolokoka agamba nti labayo, naagolokoka nzira eri kitange n'eri ekika kya kitange n'eri muganda wange gwe nasobya, nange naabikkula omutima gwange n'amutegeezesa. Yakobo ayeeyama kaakano eri Katonda nti nja kudda eri muganda wange, nange n'amutegeezesa byonna ebyasobezebwa wakati w'obulamu bwange ne muganda wange, nga nsobeddwa mu mbeera ezifaanaganako bwe ziti, nga ndi mu kunyiikaanyizibwa okw'omutima gwange. Bayibuli egamba, ekyokuyiga kigamba nti Yakobo yajjula amaziga mu maaso ge, n'ajjula okuswala, n'ajjula entiisa, n'atanula okukaaba. Yakobo ng'amaziga gamuyita mu maaso, yayingira mu kusaba n'agamba nti Mukama, nsonyiwe ebyansobako, nsaba ngolokoka kaakano, njagala okuddayo eri kitange, njagala okuddayo eri ennyumba ya muganda wange. Nange naamwenenyeza, omukisa gwe nakwakkula gudde eri emikono gye, naye Mukama toŋŋanya kugenda nzekka. Yakobo n'akulembezebwa okukwata eggana ery'ente ezamugabirwa eri kojjaawe olw'ekiseera kye yamalanga amukolera, ekisibo kye yamuwa, ente n'embuzi awamu n'endiga ne zigenda nga zaala okuva mu emu okutuuka mu 10 okuyingira mu 3 mu 4. Yakobo n'afuna eggana ly'ayinza okuddayo nalyo. Kitegeeza nti omukisa Yakobo yagenda nagwo.
kubanga wali omukisa guno gwe gwakulembeza Yakobo okwaza ekisibo kye, omukisa guno gwe gwakulembeza Yakobo okuzaala abaana ku buwaŋŋanguse, omukisa guno gwe gwakulembeza Yakobo okulaba omukisa mu maaso ga kojjaawe Labani, omukisa guno gwe gwamuleetera okuganja mu nnyumba ya kojjaawe Labani, omukisa guno gwe gwaleetera Yakobo kubanga yali amaze okugenda nagwo. Njagala bwe mba mpumba ekyokwega kyaleero mukwano gwange omwagalwa, ngenda kusaba omukisa ogw'enjawulo eri obulamu bwaffe ffenna abali mu kisinza kuno nga tugamba nti Mukama tuwe omukisa ogutalina buyinike, tuwe omukisa, leeta omukisa eri emirimu gy'abaddu bo n'abazaana bo, kubanga Katonda yalina ensibuko y'emikisa era omukisa guno ogwasabirwa eri Yakobo gwamusumulula mu bintu bingi n'asobola okugenda nagwo. Uliza mukwano gwange omwagala kyabayogera ebigambo bino nti Yakobo yakifumiza n'agamba nti labayo kineetaagisa okuddayo okwenenyeza muganda wange. Yakobo n'akeera n'atambula okuddayo eri muganda we. Yakobo bw'abanga atambula atunuulira olugendo nga luwanvu, akulembeza abaddu n'abazaana abamulundiranga eggana ery'embuzi n'ente n'endiga, n'abagamba nti mukulembere mutambule tugende, bwe muba nga mutambula temuba na kutya kwonna. Nze namaze okuyingira mu kusaba ng'ali mu kusaba okwo ne muganda we Esawu naye afunye ekirooto eky'okufuna ensinkano nawamu ne muganda we. Yakobo ng'atambula agenda yeekengera olugendo lw'atambula, alina essuubi nti Katonda yamukulembezeddwamu okubanga atambula okuddayo n'amuwa amaanyi anaamukulembera. Yakobo n'atambula n'atuuka. Naye Yakobo bw'abanga atambula mu makubo ng'addayo, ennaku ze yamala mu lugendo ng'atambula, kigambibwa nti Yakobo obudde nga butambula okusaasaana, obudde bw'oyinza okutwala nti ng'emmambya esala, Yakobo n'alyoka afuna ensinkano wakati w'obulamu bwe ne malayika wa Katonda. Yakobo n'atanula okumeggana ne malayika wa Katonda. Fiziko ne bameggana, ntangende nange sikuta. Malayika wa Katonda abasse Yakobo. Yakobo kigambibwa nti ne bameggana okuva ekiro kyonna okutuuka emmambya obudde nga busaasaana. Kya Yakobo kya malayika, kya Yakobo kya malayika, ku ttaka malayika, ku waggulu Yakobo, nga bagenda bameggana. Okumeggana okwo kwalina amakulu ag'enjawulo. Goyinza okwetegereza mu kyokuyiga kino nti omukisa guno gwali gukulembezebwa okuddizibwa eri nnyini gwo atuumiddwa okubeera nga Esawu, newankubadde nga Yakobo naye yamala n'ayayanira omukisa n'agamba nti sikuta okutuusa kaakano ng'ompadde omukisa. Kati kitegeeza omukisa gwa Yakobo agenda gufuna this time, agenda gufuna mu kiseera kino. Omukisa gwa Yakobo tegwali mu kiseera kiri, kyava olaba akozesa ebigambo ebigamba nti sikuta okutuusa ng'ompadde omukisa. Bwana yakizuulanga omukisa gwe agenda gufunira mu kiseera kino. Sikuta okutuusa ng'ompadde omukisa, okutuusa enjuba emmambya lwe yavaayo. Okumeggana kwa Yakobo ne malayika ono ne kuleka kutuukirizibwa, n'amukuba kyayita embalakasoye n'asanyalala. Yakobo ng'ameggana ne malayika, tuusa malayika lwe yagamba nti Yakobo wulira, kankutegeeze kaakano ebigambo bino tokyali Yakobo naye oweereddwa omukisa kaakano gwe Isirayiri. Omukisa gwa Yakobo gulabika essaawa zino nga si ye Yakobo kaakano, kubanga erinnya Yakobo lyali lituumiddwa nti omunyazi. Erinnya Yakobo lyalina amakulu nti omunyazi. Kakati likyusiddwa okuva mu munyazi, kati liyingiziddwa mu mutendera ogw'enjawulo. Kaakano ayitibwa Isirayiri, eggwanga lya Katonda, abatukuvu ba Katonda, abatya Katonda. Kati ye Yakobo. Kyova olaba naffe ffenna n'ensangi zino tuyitibwa abaana ba Katonda, ng'erinnya ne tugabana nti tuli Bayisirayiri abaasibuka okugabana omukisa okuva eri Yakobo. Bazzebo ne bannyabo, ekyo kya muwendo nnyo. Bayibuli egamba nti omukisa ogwo Yakobo gwe yafuna ne gulyoka gumukulembeza n'atambula okudda eri muganda we ng'asanyuka, ne balyoka bafuna ensisinkano. Era mbu Esawu alengera Yakobo n'alyoka aleekaanira waggulu n'agamba nti oye muganda wange yennyini, omwana wa kitange, omwana wa mange. Essanyu olwo likomyewo kubanga omukisa gwa Esawu guzze eri Esawu n'omukisa gwa Yakobo guzze eri Yakobo. Njagala kutegeeza kino kitegere nnyo mukwano gwange omwaka. Omukisa gwo mukisa gwo. Omukisa gwo Katonda yagukutegekeranga gugwo, tewali waali gukuggyako. Kozesa omukisa gwo mu ngeri esingako okubeera ennungi. Abamu kika kyo ne balina nnyo okukulimirira naye omukisa gwo gugwo.
omukisa gwo Katonda nga yagukutegekera kugukuwera mu Amerika ajja guleeta nga guyiikanga enkuba era ogufune nga guli tewali wayinza kuziyiza mukisa gwa muntu yenna. Nze Joshua Wasswa okuva lwe nazuula ekigambo ekyo simeggana na muntu yenna. Buli muntu yenna mutunye ng'alina omukisa gwe. Abantu bonna Katonda baleeseeko okuyitako mu ngalo zo kitunulye ng'ogwo mukisa gwabwe. Abantu bonna Katonda baleeseeko ogabirwa mu kika kyewammwe ekyo kitwale nga mukisa gwammwe era mukisa gwa muntu oyo. Katonda mukisa gw'ategekedde omuntu agufunira mu makubo gonna. Kati njagala nkutegeeze na kino okitegeere nti ekyemisana kye walidde mukisa gwa Katonda. Katonda yakimanya bw'oba walidde enkoko nti enkoko eyo gw'oligirya. Era yamanya nti ku nkoko eyo olirya kisambi. Era yamanya nti ku nkoko eyo ogenda kulya kawawaatiro. Era yamanya nti ku nkoko eyo ogenda kulyako lugongo lwayo. Omukisa gw'omuntu guba gugwe. Ne bwe muligenda ku kyaki ne mulirawo ku kyaki empeke z'ebijanjalo ezigenda mu sowaani yo gwe mukisa gwo. Apo gy'olira mu nnyonyi, juisi gw'onywera mu nnyonyi, ako konna ak'okulya akatuuse mu ngalo zo gwe mukisa gwo mu bantu 350 abatudde mu nnyonyi eyo. Ekyo kitegeere mukwano gwange nti nga mutudde mu train eyo ne wabeerawo ebyokulya by'ofunye mu supermarket gy'oyingiddemu. Ebyokulya ebyo tolowooza nti gwe wabirima. Ojja kugenda mu supermarket, ojja kugenda mu central market ng'ezo, osange mu central market nga mulimu nakati, nga mulimu karoti ez'enjawulo. Oluusi ebyokulya bye tulya tebirimwa mu nsi ezo. Ebirala osobola okukisanga mu supermarket nga kyalimwa mu Egypt. Ekirala kyokulya nga kyavudde mu nsi nga za Isirayiri. Ekyokulya ekimu kyoyinza okusanga nga kivudde mu nsi eggwe z'otawangaaliranga namu, sootalinyanga namu, sootalituuka namu. Kubanga oyinza okuba nga tulita ambulansi zino zonna kuzimalayo. Naye ng'omukisa ogw'ekyokulya ekyo Katonda yagujja mu nsi gy'otaatuukangamu ne gutuuka mu maaso go. Ekyo kye bayita omukisa. Njagala nkutegeeze buli muntu alina omukisa gwe. Ne mu by'obuweereza buli muntu alina omukisa gwe. Ne mu by'okulya Katonda buli muntu yamutegekera omukisa gwe. Olugoye lw'oyambadde olwaleero tunuulira olugoye olwo omukisa gwo. Era olw'okubanga gwali mukisa gwo lwatungibwa gwe gy'otaali ne lugenda mu katale. Katonda n'akutwala mu katale n'ogula olugoye olwo kaakano olwambadde oli mu kubuguma agambako nti amiina. Kubanga n'olugoye olwo lwali mukisa gwo. Njagala kumva omwana kitegeere mukwano gwange omwagalo. Yakobo yafuna omukisa gwe yali ayaayaanira naye yanyakula munyakule. Tobbanga mukisa. Omukisa gwo guba gugwo. Yakobo yafuna omukisa naye yagufunira mu lukujjukujju. Tobeeranga nga Yakobo ne mu buweereza buno okulowooza nti obeere ky'onoobeera mu pozishoni yonna ng'omukisa ogukwakkula bukwakkuzi. Ekyo Katonda takyetaaga eri ekkanisa ye. Ekyo Katonda takyetaaga eri abaweereza be. Mu wiikendi ey'obuwanika tugamba nti Mukama yatutegekera emikisa gyaffe. Katubeere bawanika beesigwa. Katubeere bawanika beesigwa eri bantu bannaffe. Yakobo teyali mwesigwa eri kitaawe. Yakobo teyali mwesigwa eri muganda we. Mukwano gwange omwagala obuwanika waffe kabututwale okubeera abeesigwa. Tubeere beesigwa mu mirimu gyaffe. Tubeere beesigwa mu famire zaffe. Beera mwesigwa eri omubiri gwo. Beera mwesigwa eri ofisi gy'okoleramu. Beera mwesigwa eri obuweereza obukuweereddwa. Beera mwesigwa okutuusa enkomerero. Bwe tunaakola bwe tutyo tunaabeera bawanguzi emirembe n'emirembe. Wandyetaaze omukisa ogwo obutali gwamu. Wandyetaaze nga tuwumba mu kyokuyiga kino tusabe omukisa ogwo ogw'enjawulo. Gwe mukisa gwenjagala okusabira n'ogwali mu kusinza kwa leero omukisa gwe gwamutegekera gumuwe. Mukama akutegekedde obuwangazi obw'enjawulo. Tomanyi emyaka gy'onoomala mu nsi muno naye emyaka egyo kagibeere gya bibala ebirungi. Emyaka Mukama gy'akuwadde mu nsi muno kagibeere emyaka gyakugabana mikisa gye yategeka kubanga olukangaga lisiti y'emikisa gyo Katonda agirina. Era buli lunaku ayita erinnya lyo n'agamba nti guno gwa Maama Rose, guno gwa Maama Senteza, guno gwa Maama gwa Maama n'agamba nti guno gwa Profesa Semakula, n'agamba nti guno gwa Daddy Hoji. Buli muntu olaba ne mukyala wo gwe wakeera n'owasa alina egigye nkadde Senteza. Emikisa egigyo n'egya Maama Senteza gigye. N'abaana be tuzaala nabo tubazaala nabo nga Katonda abategekedde egyabwe. Era ky'oba olaba nti tubazaala naye ate ne babeera ng'emikisa gyabwe ng'oluusi gyankizo ku gyaffe ne bakola n'ebintu bingi ne batuyitako kubanga egyabwe gyali gyabwe. Mukama atubeere mu kyokuyiga kya leero ateeketeeka okugabana emikisa egitalina buyinike, emikisa egitalina mbeera zakukwakkula naye atuwenga egyaffe leero ne bulijjo ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.